Zetamale George William owa 3 Ways Property Consultants company eyonge ntunzi ya ttaka tutunda ettaka tugula ettaka tuzimba amayumba tukola farm management tukola property consultants teera mu ngeri yemu tuwa amagezi ku nsonga z'ebyettaka atera n'okutawulula enkayana ku ttaka naddala nga weesanze mu buzibu wakati wa landlord oba n'ow'ekibanja tubaniriza mu estate yaffe Kasikombe Country Home Estate phase 1 ekituleese wano olunaku olwaleero twagala okulaba abantu baffe abasooka aba pioneer betuze tutambula nabo sibe bo bokka ne ba pioneer mu kutandika estate eno okubanga we are expecting okuba ne plots omutwalo mulamba mu kitundu kino naye ku ntandikwa ekintu kyonna bwo kitandika ngo kiteekateeka obaako n'abatestesi b'okwataganye nabo okulaba nti ensonga zigenda mu maaso buli muntu yandyagadde okubeerako mu kifo ekiteeketeeka obulungi ekifo ekitali kyamugotteko ewantu wogenda okuzimba amakaago ewantu wogenda okukolera business nga tewali bikwesitaza ekyo nno ffe kyekituleeta ne tugamba abantu nti Uganda nsi ntono nnyo kubanga Uganda yensi ng'osobola ogitambula olunaku lumu n'otuuka boda ku boda kitegeeza nti Uganda yennyini yonna ng'ensi it is a prime country buli wantu wogenda osobola okukolerawo business tugezezaako nga bwe kisoboka okujja mentality ebadde mu bantu baffe nti Uganda erinako ekitundu kye bayita ewala amazima gali nti teri kitundu kye bayita wala naddala nga wo olwaleero kiraze mu nfunda nnyingi mu bibuga bye tuze tukulyetinga okulabirako twatandika mpola mpola ne tusooka tukulyetinga ekibuga Empigi ekyongereza ku kibuga ekya Mpigi ffe ne tukulyetinga ekifo ekigazi n'okusinga ekibuga ky'Empigi bwe kyenkana ne tukulyetinga plots kanaana abantu ne bazigula abantu batandise okuzimbawo amayumba batandise okukolawo amaduuka awo ne tuvaawo ne tugenda ku Mityana Road ne tukola ekintu kyekimu ne tukola Zigoti Mega Estate kati essaawa eno eyogeza abantu obwama naye ku ntandikwa era waaliwo abaagamba nti naye eye Zigoti omuntu omuvuga omujja e Kampala paka Zigoti ekibuuzo kiri nti lwaki siggwe weevuga okutuuka e Zigoti ekyo ne tulaga abantu nti kisoboka osobola okukolerayo Uganda abantu abasinga obungi almost ebitundu nga 7 ku 10 bali mu byalo naye waliwo enkola ebadde egenda mu maaso ey'abantu okuva mu kyalo nga badda mu kibuga ng'ekibatwala mu kibuga banoonya services kakati tutuuka mu kibuga ne tutandika okuvuganyiza akatundu akatono ne tutandika okukayanira akatundu akatono okukulaakulana kwe kugamba osanga amaduuka 20 nga gonna gatunda ebiteteeyi ekika kimu naye nga ba client oba ba customer be balina okuguza bali 50 n'obabuuza mukola nnyo ne bakuddamu nti tukolera ddala kubanga tuli mu kibuga naye ne beerabira nti abantu abo bagabane abantu abatono kubanga omuntu ali ebusunju essaawa eno eyandyagadde ogende okulinnya agende e Kampala agule ekiteteeyi kya 3 gw'olaba otya singa omusembereza ekiteteeyi ekyo ojja kimuguza 5 kubanga ajja kutunulira omutwalo gw'abadde agenda okulinnya emmotoka agende e Kampala haso gy'agenda okuyitamu okunoonya ekiteteeyi kati nga kimutuusaawo kumpi waali ffe kwe kugamba nti tusobola okukulyetinga ekibuga gw'olowooza bwe muzimba ekibuga mu kitundu kyewammwe tekisobola kufuuka ekibuga ekiddirira eggwanga ekiddirira ekyeggwanga kubanga tufunye amannya ag'ebigambo city ne tuwulira waliwo Jinja city Masaka city naawe zimenye city nnyingi kiki ekikyuse eggwali eyo kyewaakalabe ekikyuseeko abamu kati ng'ewaffe Masaka tufunyeeko ku nguudo mu kibuga eziyitamu naye ekigambo city tekikyusiza maduuka galimu era tekinnalwana nnyo na kasasiro alimu wadde nga bagezaako ekigambo city kiyinza obutakyusa mindset y'abantu ekikyusa mindset y'abantu kwe kubasembereza ebyo bye beetaaga mu kitundu olwaleero Uganda erina ebitundu by'abavubuka 85 ndowooza ebitundu 85 eba timing bomb esobola okubaluka obudde bwonna naye nga kwebyo ebitundu 85 ebitundu 7 tebalina mirimu kati ogenda kwesanga nga kwaba ebitundu 5 baddukira ku byeyo abo kitegeeza tebali mu Uganda okumala emyaka 2 oba 6 oba 4 naye nga ate balina ssente era bw'obatunuulira abo be bamu ku ba investors bensinga okuwa ekitiibwa be baakazaako eri abakadaama
oba bankuba kyeyo baba abamba bayita basama nendo zabera musama nga amaze okudda bwakomawo afuuka omusama kakati abantu abo ba investor nnyo okusinga gwe muyita investor kubanga abaana abakwata emitwalo gye 8 gyafuna omwezi nagiwereze Uganda nga yetaddanga ne gitandika okukola emirimu okumala emyaka 2 nga yetaddanga Uganda kakati bw'okwata abaana omutwalo mulamba oba emitwalo 5 oba kakadde abali eyo nga bonna bakomya emitwalo 8 mu ggwanga nze ndowooza abo bamala okwezimbira ekibuga ekyabwe n'oddaddamu bayita batembeeyi n'otaddamu bagoba ku nguudo twali tufunye endowooza emabegakaawo nga tugamba nti sente z'abawalabu ez'abayindi ez'abantu abo ab'ebweru za bisiraani ekituufu kiri nteri sente ya kisiraani ekisiraani kyonna kye bakiyita kyonna kye kiri kiba mu nteekateekayo kakati ffe twalowooza nti abantu abo abatwalibwa nga abanyoomebwa be baakazaako obukazi eri abakadaama tusobola okukwatagana nabo nga wadde tebali mu Uganda ne tubayigiriza nti osobola okukola business n'ebeera successful nga toliiwo era twakitandikira Zigoti batandise okuzimba amayumba nga tebannaddaka batandise okukola amaduuka nga tebannaddaka batandise okulunda embuzi okulunda ebisolo okulunda enkoko okulunda nga tebannaddaka kubanga ekyeyo kigenda kutuuka oba oli awo ekiseera nga tebakyakisobola kubanga okula abantu abagenze eyo bali wakati w'emyaka ndoozi 20-35 ekyo gye emyaka egigasiza ddala eggwanga naye emirimu gye bakola gy'amaanyi nnyo nti kumpi gikutoolako ko ku buwangaazi bwo ne ku maanyi go kakati bwe tutabayigiriza kubaako kye basobola kukola nga bavudde ku kyeyo ne kye basobola okukola wakati nga bali ku kyeyo tuba tubakotogedde kati ffe twabakaabirako bambi bannyabo ne bassebo nabo ne batandika okwekaabirako era y'ensonga lwaki tuli wano mu kwekaabirako kwabwe ne bamanya nti bwe tufuna omuntu omwesigwa bwe tufuna omuntu omwesimbu gwe tusobola okukolagana naye tusobola okugula ettaka ekyo kye kisooka bwe tumala okugula ettaka tutandika okulikolerako kubanga tubasomesezza okumala emyaka 3 mu ngeri ez'enjawulo era tukyabasomesa kuba buli lunaku twegattibwako abantu abali ku kye yabasukka 10 buli lunaku abantu abasukka 10 abatwegattako ffe tumanyi nti ekibuga kye tusobola okukulyetinga bwe kibeeramu abantu kati feze esooka tulina abantu 5,000 be tutadde mu kifo kino kirizagaana abantu 5,000 abamaze okusasula ploti bakigenda kukyusa ekitundu kino omulanga gwenkuba nti bantu kubaaniriza na ssanyu ate n'abala kubeegattako kubanga olwaleero tugenda tuleese bano abasooka bagenda kufuna ploti era tugenda encouraginga nti kakati ploti ogifunye twasenze feze esooka nga bwe mulaba ekitundu kino tetugenda kuddamu kusenda mulundi gwakubiri tandika okugikozesa kubanga teri lunaku lusinga lwaleero kutandika kubaako kyokola wano nno we tuli ke katundu akatono ku ttaka eringi lye tuyina mu Busunju muno eno Mityana district ate era ke katundu akatono ku ttaka lye tulina mu ggwanga muno nali nina ekirowoozo ky'okugula poloti naye nga awatuufu ogigula nga sirinaawo naye nga batubba nga tonnaba kufuna toyina ssente naye toyina wootandikira onoonyezaako obupoloti buno obw'endagaano nate nga babuguza ssente nnyingi kwegamba nemba nga biri awo bikoze ekibinsobedde naye mukwano gwange ye yampa ekirowoozo ekyo era twebaza nnyo Freeways Consultants abatubeererawo okuva mu ntandikwa eri mu June paka ssaawa zino we tutuuse ate era nga tukyeyongerayo okuba nga batutuusizza ku mutindo guno okubaako naffe bakadaama nga tulina kye twekoleddewo. Young connecting with these people by Freeways property consultants. Nangamba she wants to buy a plot of land. Kati nasasula ye, she's not in the country. Yasasula sente ze nga aziweereza ku mobile money nezituuka ku office. Kati ne batuwa olunaku ne batugamba on such and such a date which is today mugenda kujja mulambula ettaka lyammwe lye mwakola ki lye mwagula. So leero twazze ne tulambula nze nfunye ploti yange eri eyo. It is in a nice place eri eyo waggulu eyo. I'm not complaining and I'm grateful to Freeways Consultants.